kulubaawo Allah annyonnyola ate okulokoka kye ki era omusiraamu alokoka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo nzikiriza nina ba Stephen basatu mbatumire. Tumira Stephen Musawo nentubira Stephen Kakensa ne Stephen Dembe. Sebo bawuliriza abo nnyo era bakutumidde nnyo. Sebo ngabo mbuzizza Allah atugamba mu Qur'ani mu surati al-Hajj essula eno ya 22 olunyiri lwa 77 agambye tyabangemu abakkiriza damulange hali obudde mbukuwadde toyina nsonga lwaki okapa. Essula ya 22 essula ya 22 olunyiriri olw'77 essula eno bagiyita al-Hajj. Essebo 22 omulamu bagenda kunterayo wali okulokoka kyeki 22:77 Katonda agambye bw'ati nti abangemu abakkiriza mukutame muvuuname era musinze Mukama wammwe era mukole obulungi oba olyawo muliokoka. oba olyawo kubanga abantu bangi nnyo tebamanyi ekigambo kiyitibwa kulokoka. Okulokoka tukitwalanga okuwona era Allah atugamba mu Qur'ani nti omuntu aliba awonye omuliro n'ayingira ejjana aliba alokose. Sabo enyiriri zonna nina n'olunyiriri olulala naye njagadde ndeeteko olwo lumu ziwera olulaga nti okulokoka abasiraamu tukumanyi nnyo era tukwenyumiririzaamu. Waliwo olunyiriri olulala lw'esandibuusiza amaaso olugamba nti kad aflaha almu'minuuna abange amaze amaze okulokoka oyo omukkiriza n'asaala n'asiiba n'akola emirimu emirungi oyo yaba alokose. So omulokole n'omukkiriza mu busiraamu banjawulo. Birabika bitambulira wamu. Omukkiriza mu busiraamu n'omulokole kyekimu? Si kyekimu kubanga omuntu osooka kusalawo bw'omala okusalawo n'obaako oludda. Bw'omala okubaako oludda ate olwo n'olyoka obeera omukkiriza. Ekibuuzo sadi twagala kukola mu clarification. Bw'otusomerako mu Luzungu ekigambo success kitegeeza kulokoka. Onagambye all you who have believed kyabangemu abakkiriza bow and prostrate and worship your Lord and do good that you may succeed. So kyekitegeeza okulokoka succeed. Succeed eno nga ngezaako okugusa ekya chairman kyaleese ne mu Luwalabu kyekimu ono w'Oluzungu kyannyonnyodde. Kuba bwakinnyonnyolawo ga kya Luzungu tekitegeeza ate kiri chairman kyabo manya moderator kyabuuzizza. Anti kaakati nze ekigambo okulokoka kiina amakubo mangi kubanga ennyumba zirokoka, emmotoka zirokoka, abantu balokoka. Kati kisinziira bwe bakitwalidde n'omuntu contest gyakyagalidde. Kati yawuna ffe tukineeminga buneeminzi nti oyo naalabika akulokodde.
Okay, katuddeyo wano. Wano Allah kuba bino biva ku lubaawo. Kati wano Allah kino okulokoka kikwe yawandiika ku lubaawo. Okulokoka kwe yawandiika ku lubaawo kwe kwokusakisidinga oli naaba nga afunyemu. So bw'ovunnama bw'okutama ofunamu era n'okola obulungi bikula ne 23 ofunamu awo ng'ofunamu. Okay. Ne 23 23 emu n'eyokubiri. Mazima ddala balokose abakkiriza era kasomeo ne mu luzungu olabe. Certainly will the believers have succeeded. Yes. So olwokubiri lugamba lutya? abo bo mu kusaala kwabwe ababanga be bawombeefu. They who are during their prayer humbly submissive. Yes sir. Okay. Yes sir. So kuno okulokoka kw'omusiraamu prosperity yokubeera successful kwe kukulaakulana. Okay. Yes sir. Sheikh Aman olina ekyenjawulo gaggawala olokoka kyeki omusiraamu alokoka? ono yeebaziza Museveni budde bwe ne bugenda. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alayhi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Buli andaba yenna kulamusaako n'ekiramuso ekyo kyatuweebwa Katonda waffe ekigamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, nga nakyo kisangibwa mu suratu al-an'am ya 6 aya 5 era baganda baffe abatannaba kusiramuka mu ngeri zammwe zonna ng'oggyeko omusamize nammwe emirembe gya Mukama Katonda gibeere gye muli. Ekitabo kya Samwiri 25:5 ekisooka wagamba nti abantu balamuse n'ekiramuso ekigamba nti emirembe gibeere gye muli. Okujjako omusamize kiri mu kuki nkomyewo kiri mu layini ki wanika okujjako omusamize talimu okujjako omusamize kiri mu kulwana mu layini ki ng'oggyeko omusamize Chairman, mpade seconds asatu muddemu omusamize. Second sasa tumoduleta zompadde Ziweddeko. kati ndowooza kangende ku mulamu. Edda saagala abantu bano bagamba munneekubiira. Nnyo okubalansi. njagala osome Kurani nti musamize bw'oba olamusa abantu musamize omujjako layini kimu ng'egamba okujjako omusamize. Olaba moduleta ebintu ebimu tebikumalira nga biseera. Fe wano mu programu muno tulinamu ebitabo 2, tulinamu Bayibuli ne Qur'an. So bwe mba nkootinga ebyawandiikibwa siina kitabo kyengenda kwootingamu neeyisa ya wano, ngambye abasomi ba Bayibuli abagikkiriza n'abasiraamu aba Qur'an. okujjako omusamize Talina kitabo kwegamba ono yaba mulamu naye mu njogero ya bulijjo tomwagaliza ono kireberebe mu lulimi Oluganda. Ono muganda waffe mu byebiwandiiko njagala okijje mu Kurani tumubala nga kireberebe. njagala okijje mu Kurani Tumubala nga kireberebe. njagala okijje mu Kurani si bibyo Kurani mulimu kibeerebeere. njagala okijje mu Kurani Kati nziremu gwe oba musamize Gamunze. buuza Gw'omubala oba nti kireebereebe. anti kati mu bino tukyanguye. Nze bwe mba nsoma nzikiririza mu Qur'an, mu abasumba Bayibuli ekyamukadde waffe kitabo kikyajja nakyo
mutwegwe uyo mubuuza ojjana kitabo kiwano anti kyekyo kikubuuzizza kyenkubuuza anti ojjana ekitabo kyenzija nakyo kyekikubuuzizza nti mu Qur'ani kiki ekigambo lyobolamuza ekiramu ejjako omusamize mwadegamba tajja kwogera musamize takuteeka mwezi kamugireko baamu moduleta beera newto ngenda okuva ku muzindaalo guno naye sewo chairman wootaali namalako wiiki singa 2 nga sijja mu programu naye nga njiwulire eddakiika zizawedde mbadde nsaba tulwana ennyo okutuwulira n'okutegeera bye twogera kati okuseka wano gwe wano bokiwulira ng'ekyangu naye oli ali ku leediyo ne tv abuuza bano bali kuki kati abalimu ng'abategeera ntubali wamu abo abajiga so moderator nkusaba nze munkola kati okuva n'olwo lwe nakimanya oli mwana ayogera nga njogera nga nze nsirika obivaako wabula munkole ennungi abasinga okujjako nze naye mujja n'ebitabo ojja kuwandiika ng'omuntu kyayogedde tayimu yo wetuuka omuddemu ensonga yegusa neyanziza omukatuliki owejja okolera sebo wange oli bw'anajjukira tujja musanga okulokoka kyeki mu bukatuliki era omukatuliki omulamu ago tosimbye nagwo gulimba namusiza ku mukyala wange awaka olamusizaako madamu mutolere salamu assalamu alaikum waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu bamukyusa alex nawe nkutumiddeko nnyo akyagirina sebo okulokoka kyeki mu bukatoliki oteekwa okumanya ekigambo bukatoliki kyeki oba okulokoka kyeki obukatoliki yes kimanyiddwa ng'enzikiriza eriko n'abagikulembera n'ekitebe kyayo naye ng'ate obukatoliki bukwata ekitabo ekikkiriza mukama waffe yesu kristo era omulokozi w'ensi eno kale okulokoka mu bukatoliki kusimbira ddala ku katonda kitaffe ng'alina okwagala okwennyininyini okutujja gye twali tugudde n'asalawo yennyininyini n'atuma kigambo kye kigambo we n'afuuka omuntu okutujja gye twali tugudde okuva mu kufa akagenderere fe abakatoliki waliwo akayimba kayimbibwa bakadde bafaga nti twandibadde tutya singa kristo teyajja twandibadde waffe kristo yeebazibwe twandifudde bubi mu kizikiza eky'ekibi kristo yatulokola ebintu ebyo tetuyimba buyimbi weewaawo nti eyinza okubeerayo abaali mu kereziya nga bo tebabyebuulirirako naye ffe abatwala obudde mukama n'atuwa ku nneema ne tubyebuulirirako akatono ke tumanyiiko kekendeeta n'ennyanjula wano kaakati olubereberye omuntu katonda yamwagala n'amuwa etteeka ye muntu omubereberye gwe tumanyi adamu gwe tuyigirako fe abakatuliki nti omuntu yajja atya okubeerawo musanga mu kitabo bayibuli muno kyenkwata kati omuntu oyo bwe yalaba okukwata etteeka lya katonda nga mu lubereberye katonda bwe yalina okwagala n'amugamba nti tokolanga bwoti tokwatanga ku muti guno tokola n'amuwa etteeka eryo n'alitegeera naye olw'okuba ate waaliwo omukemi eyali agala okwefuula katonda bambi n'asuula omuntu kati awo katonda omuntu gwe yateekateeka mu kwagala kwe mu kifaananyi kye ng'amaze okuva ku tteeka lye bw'atyo katonda yennyininyini yakola entegeka n'agamba sijja kuleka muntu ono kufa akagendere kubanga ekikolimo bwe yatandika okukolima awo ebintu byonna byayonooneka ekibi ne kyeyongera okubeera naggalawo n'okuggalawo ekkuba eryagendanga ku muti gw'obulamu okutuuka ekintu ekyo kyatuukirira kyetulaba mu lubereberye essula ey'okusatu olunyiri 15 n'asuubiza obulokozi nti walibaawo ezzadde ly'omukazi eriribeeta sesota kati kituukirira kitya mu bukatoliki okujja
ndi mukama waffe ng'amaze okulabisibwa oba kigambo munnange busolo gw'atera okuyita kalima ng'afuuse omuntu. Kigambo oyo yajja okununula gye nali nfiiridde, okulokoka kuwonya, okulokoka kuyamba, okulokoka kununula. Kyesisobola kwekolera nze kati ng'omukatu kiwe kinyonyola ekintu kyesobola kwekolera kinkolerwa. Kati obulokozi obwo nali sindagamba nti nze nsobola okulokoka, wabula ekyo kyankolerwa nga Katonda yennyini kitaffe akijja mu kisa kye mu kwagala kwe n'ateesa n'agamba nti omuntu ate nina okumuwa obulamu obutaggwawo bwe yali afiiriddwa. Bw'atyo n'addira ekigambo kye ekyo ne kijja ku nsi ne kifuuka nga nze ne kituukiriza omulimu gw'okunzijja mu busibe. Eyo gye nali ngudde, eyo gye nali nfiiriddwa, bye nandibadde nfuna. Katulabe wano mu ndagaano eno empya, Mwoyo Omutuukirivu akiraga bulungi Pawulo bwe yali awandiikira abasajja bano ab'e Roma, omutwe gwa 5 ayogera bw'ati: kale nga bwe tubaliddwa okuba abatuukirivu olw'okukkiriza, tulina emirembe mu maaso ga Katonda kubwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ye mwe twayita okutuuka ku kisa kya Katonda kye tulimu, era tusanyuka olw'okusuubira okugabana ku kitiibwa kya Katonda. Si kyekyo kyokka, naye twongerako n'okusanyuka mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi nti okubonaabona kuvaamu okugumiikiriza, okugumiikiriza ne kuvaamu okusiimibwa Katonda, n'okusiimibwa Katonda ne kuvaamu okusuubira. Ate okusuubira okwo tekutuswaza, kubanga okwagala kwa Katonda kwalundugulwa mu mitima gyaffe ku bwa Mwoyo Omutuukirivu ne tuweebwa. Mwoyo Omutuukirivu gwe twaweebwa bwe twali ku lwa 6, bwe twali nga tetweyinza, Kristo yafiirira aboonoonyi mu kiseera Katonda kye yateesa. Kiba kizibu omuntu okufiira oyo akola ebituufu. Kale okukolera abala ebyekisa mpozi wandibaddewo yeewaayo okumufiira, naye Katonda yalagira ddala nga bw'atwagala, kubanga Kristo yatufiirira bwe twali nga tukyali boonoonyi eri okuva mu Adamu. Kaakano nga bwe tubaliddwa okuba abatuukirivu olw'okufa kwe, tugenda kusingawo nnyo okulokolebwa ku bubwe, tuwone obusungu bwa Katonda, obanga bwe twali tukyali mu balabi ba Katonda, wali we twamuviirako nga jjajjaffe Adamu twatabaganyizibwa naye olw'okufa kw'omwana we. Kaakano nga bwe tugabanye naye ku bulamu bw'omwana we obujja kusingawo okutulokola. Bwe kityo ebyandibadde bimbeerako byonna nga Katonda bwe yali agobye Adamu mu kubeerawo kwe, kyankolebwa mu kigambo ng'afuuse omuntu ye Mukama wange. Bw'atyo ebyamubeerako byonna, n'ayiwa omusaayi, n'akomererwa, n'avumibwa, n'ajogebera obuyimba tubuyimba nti n'azaalibwa okubeera nze, n'ayigiriza neyeeraga nti era njagala. Ekyo ekyandibaddeko okuva mu maaso ga Mukama kye nali sinza kwekolera kyatuuka ku Kristo, kyeyava abetentebwa, kyeyava attibwa, kyeyava azuukira. Ekyo yakinkolera nga sina na kye nnyinza kwekolera, si bikolwa byange, si maanyi gange, wabula kyava mu kuteesa kwa Kitaffe, n'asindika kigambo n'ayambala omubiri. Ogwo omulimu ogwakolebwa okununula gye nali ngudde kyempita obulokozi. Okay. So obulokozi buno Omukatuliki alina kyakola oba talina kyakola? Kiri Yesu kye yakola kyaggwa dda. Waliwo Omukatuliki kyakola kwala oyo Mukatuliki omulokole. Anti kaakati wano luno olunyiriri lwe lukugambye olwokuna bwe luti Baroma 5:4 Pawulo alungamya nti si kyekyo kyokka atandisa n'olwakusatu, naye twongerako okusanyuka mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi nti okubonaabona kwaffe kuvaamu okugumiikiriza ne kuvaamu okusiimibwa Katonda. Kati bino byensimaana, oba ntomedde, oba nnumbiddwa, oba nzibiddwa, oba njogeddwa, nina okugumiikiriza gwe tuyita omusaalaba. Kaakati mu ekyo mu kutambula nakyo nyinza okwemulugunya,
kati ate okwemulugunya nenemulugunyiza ani Katonda kati awo Katonda olw'ekisa kyaga nti byonna bigumire si kyekyo kyokka kyokka naye muvaamu okugumiikiriza ate okugumiikiriza ne kuvaamu okusimibwa Katonda ate okusimibwa Katonda kuvaamu okusuubira kyobula atuga nti ntambula ne Yesu mu kkubo ly'abalungi effunda kubanga mwoyo w'amaanyi asula mu nze anyamba kakati Mukama asigala ampa enneema gye sobola kwefunira enneema eyo yennyamba okutulukulamu nga ngenda ntambula bwenyimuka bwengwa bwenyimuka kati ekisa ekyo nekimpanira bwentyo nze bwetambuza obulokozi bwange. Ekisembayo ogenda kubuuza Sheikh kambuze nekino omuntu ategeera agoberere bulungi so omuntu asooka kubeera mu Katuliki okulokoka nakyo kankinyonyole bulungi. Obukatoliki kitegeeza okubuna wonna Katolikos ekibuna wonna kakati omuntu asooka kutegeera Katonda bw'amala okutegeera Katonda n'amukkiriza kubanga ffe kati mu Bukatoliki tulerebwa bw'amukkiriza afuuka ki bw'amukkiriza afuuka mwana wa Katonda mu Roman Catholic muki bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abatazaalibwa mubiri namadukati bw'okkiriza Mukama waffe ofuuka mwana wa Katonda n'ozaalibwa ogwokubiri. Ofuuka mwana wa Katonda kati kitwale nti Sonko w'ejjokolera yafuuka omwana wa Katonda olw'okukkiriza olw'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo Mukama wo Yesu munzikiriza Mukama wange Yesu Kristo nga yanfiirira nandokola nembeera n'essuubi nti eriyo n'obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Ekyo kirungi kati ono ow'ejjokolera Sonko gwali naawe wano gwendi naye nemusanga nga baba yeeyanjula agamba nze omukatuliki omulokole omukatuliki omulokole tekyetaaga nakweyogerako obulokole tebataasa butaase nze ndi mulokole sikyetaagisa ebyo biriko bannyini byo oyinza kugamba nti nze kakati omukatuliki omukristaayo era bw'abeera mukristaayo balaba bulabi nti bwobanga nkuba akabonero ti mulinnya lya paati n'erya mwana Yesu andi mu Katonda andimu amala omaze okulaga kiki kyendi sitaasa butaasa nze gwe mulaba wano ndi mukatuliki nze nalokoka sitaasa bulokole bwange bwe bweyogerera. Aje wadde obuuzaye simubuuza omwebaza mugattirako olunyiriri mu Bayibuli mu Korani mu Bayibuli Temiseewo ekyokubiri essula ey'okuna olunyiriri lwa 18. Temiseewo ekyokubiri essula ey'okuna olunyiriri lwa 18 essula ya 18 ebyo binywererengako Temiseewo ekyo kisooka 18 Temiseewo ekyokubiri Mukama waffe anandokolanga mu buli bikolwa bagamba nti bamanyi Katonda agambye nti Mukama waffe anandokola mu buli kikolwa ekibi era anankuumanga okutuusa ku bwakabaka bwe obw'omu ggulu aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe amen. Bw'oba olwongeddeko nga lugattako eri abo abali ku kye mbadde nyigiriza kyongereko okuyamba buli kiseera Katonda ate kukulokola. Alright, mbaniriza nate mukulika eyo mu kuwummulamu okwo okutonotono. Sawa yaffe yakubiri eya programu eno nze nga bwe ndaba kandi ndowooza Dr. Mufunye. Dr. ndowooza good morning eyo. Good morning Dr. Egenze kuwummulako. I'm good. Boso emberere ku microphone sobola okuwulira bulungi. Kisemberedde. Aha.
Okay. Kibuuzo kyembuuza kivudde mu topic gye mu discussing wale simanyi oba mu recordings oba muri live. Tuli live doctor. Okay. Omuba muri live njagala okumanya. Wanabeerayo ekibuuzo ekigamba nti okusiramuka kyeki kana abakristaayo bakiddamu. I think again get closer to your microphone so that I can be able to hear you very well. Buuza. Tunafunayo chance naffe okubuuza nti okusiramuka kyeki. Mugenda gifuna. Okusiramuka n'okulokoka byogerekeka. So omukatoliki toyinza kumubuuza nti okukatolika kyeki. Omwangirikani toyinza kumubuuza nti okwangirikana kwekkola kutya. Omusevenisidde muzibu wa kubuuza nti osevenisidde otya. Ate okupentekoota oba osevenisiddiika otya. So kakati ebibuuzo bino ebibiri mbuuliza kasita mubitadde ku plane ne mubyenkanyakanya mutuweeyo chance okubuuza ku bibuuzo ebyo. Nti kati omulokole asobola atya okunnyonnyola kye bayita obusiraamu. Omulokole kati annyonnyola busiraamu nga bwabutegera kubanga bwe munaawa chance abasiraamu bannyonnyola okulokoka omanyidde ddala nti bagenda boogera ebyobusiru byonna ebiva mu geyeena nga te temuli mu kigaso. Ndeyanziza mulumba nga tonnaba kwogera kusiramuka kyeki ekibuuzo kyajja gy'oli ajo ono nga yakikubuuza okulokoka kyeki ye okulokoka kwabwe bakutugambye kasita obeera successful kasita okulaakulana awo ng'olokose. Kale bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza ku Dream TV ate nga oteze Impact Radio Rasa Mayinja nkulamusizaako ate nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nenkukulisaayo mu byonna byobaddemu okuba bwakeredde ku makya abadde mu saaviisi ez'enjawulo nammwe abadde mu malwaliro olw'abalwadde n'ebizibu eby'enjawulo twekwate Mukama byonna abisobola. Ekibuuzo ekyo kyajja mu ofiisi entuufu ey'okukibuuza omuntu omutuufu era obwedda nsirise sinnabaako kyenjogera kyonna ku bize byogerwa naye ak'ensuso njagala okwebaza dokita yonna gy'ali ate okutulungamya obulungi kuba mbadde nkyanoonya omuwaatwa w'empita okulaba nti kino banna bano kye bali mu kibuuzo kitegeera kubanga kino kiri ku sayidi emu eyange nga bwe nkinnyonnyola omusiraamu bw'agezaako ku kinnyonnyola tajja kitegeera okuleka nti abasoma bayibuli basobola okukisobola okukinnyonnyola nga bakimanyi n'emitendera gyakyo. Naye twebaza nti dokita alungamiza ndowooza okuyita mu ntebe yo tulina omuwaatwa mwe tujja okuyita n'abasiraamu batunnyonnyole kye bali. Kaakati nze bwe mba nnyonnyola okulokoka kyeki kuba Haji yakibuuza ng'ayagala kitegeera ye bw'atyo bw'ategeera nga ye. Naye nze bwe ntandika okunnyonnyola kye bayita okulokoka ekigambo kimu naye kirina amakulu agasukka g'omulundi ogumu era mu ngeri emu oba endala Haji kyannyonnyodde kyandiba ekituufu mu ngeri emu oba endala kubanga okulokoka kulina phases esukka kwemu era bwe mba nakinnyonnyola kati nja kukinnyonnyola mu byawandiikibwa mu phases nga 3 naye ziyinza n'okusukka. Omuntu asobola okulumwa enjala ne bamuwa ekyokulya n'alokoka mu njala. Ekyo Haji bw'aba kyabadde annyonnyola kibeera succeed. Omuntu bw'aba abadde mu buzibu katugeze abadde mu nnyanja amayengo gamukuba gamuzeeno gamuzeeri
n'asimattuka n'asomoka amayengo n'atuuka ku lukalu oba ne bamunnyulula mu nkola bw'eti asobola okuba alokose aba amulokodde. Omukazi ayinza okuba ali mu kulumwa okuzaala bw'awona aba alokose mu kuzaala. Ebyo byonna bisobola okutegeeza okulokoka, naye ku mutendera gwenjogererako gusukkako ku ekyo nze kyeŋŋenda okunnyonnyola okulokoka kwenimu kati kwennyonnyola. Okulokoka nga bwe ndi omulokole kuba ntambudde olugendo luwanvu, abamu balabanga ekyobunyomoofu akola kyatategeera bulungi naye mmala kwetegereza omutwe mulamu. Kitegeeza okuwona geyeena otuuke mu bulamu obutaggwaawo. Kati kyennyonnyola okulokoka kwenjigiriza kati kwe kulokoka kw'okuva mu bibi n'owonyezebwa geyeena n'obalibwa okuba nga otuuka mu bulamu obutaggwaawo. Kansome ennyiriri zino. Bakolosaayi essuula 1 olunyiriri lwa 13. Naalibadde nno ntandikira na mu ndagaano nkadde naye munsaasire ntandikire wano okuyigiriza. Eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza, tis past. Katonda nga yatulokola. Eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa. 14. Mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyibwa kw'ebibi byaffe. Kati okulokoka kwenjogerako twawonyezebwa mu kizikiza ky'omulabe Setaani yali atutwala mu kkubo ly'okuzikirira. Katonda n'alituwonya n'atusonyiwa ebibi byonna omulabe Setaani bye yali atukozesa eri mu kizikiza, n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we mwe tubeerera n'okununulibwa. Is our Redeemer. Era kwe kusonyibwa kw'ebibi byaffe. Okuba kuyita kulokoka okuva mu bibi ebya Setaani, okuwona ebibi n'obalibwa ndi kati oluubirira kuyingira bulamu butaggwaawo, owonya omuliro. Kasita n'owona ebikolwa bya Setaani okubitambuliramu, Katonda yakikuwonya. Gwe nga gwe omuntu tolina maanyi na buyinza kukisimattuka, naye Katonda yakuwonya. Ekyo yakitukolera. Olw'olunyiriri lumu eyo gye ndaga. Ngattako olunyiriri lwa Timoseewo ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olw'omwenda. Eyatulokola era addamu, eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu, singa ebikolwa byaffe bwe biri, wabula okumalira kwe ye n'ekisa kye bwe biri kye twaweera mu Kristo Yesu, emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Yalina enteekateeka eri obulamu bw'omuntu Katonda olw'okulaba nti Adamu kye yakola, Omukatonda kyabadde akikoonako awo. Adamu kye yakola kyatwala omuntu yenna olulyo lw'omwana w'omuntu mu kubula n'okuzikirira n'okuyingira geyeena. Katonda n'akitukolera without our contribution ku kyo. Katonda n'akitukolera n'atuyingiza mu bulamu obutaggwaawo ng'akitukoledde. Naye bw'amala okitukolera ogwo gwali mulundi gusooka Yesu akikola ku musalaba. For everyone kyakolebwa. Ne bw'aba musamize ku mulundi ogwo kyamukolerwa. Ne bw'aba malaaya ku mulundi ogwo kyamukolerwa. Ne bw'aba mubbi mu kiseera ekyo ku musalaba kyamukolerwa. Kyakolwa omulundi gumu kwolwo. Naye bwe kimala okukolebwa waliwo omutendera ogwokubiri nti Yesu aba yakitukolera kano n'akitukolera ku musalaba kyafenna kati tuteekeddwa kukola tutya obulokozi buno tubutambuliremu. Nti buli lunaku omuntu alokose ateekeddwa okutegeera engeri gy'anaatambulamu mu bulokozi obwamukolerwa nga tadda mu kiri kye yali abeeramu oluberyeberye, atandika obulamu obujja n'atandika okutambulira mu kkubo lya Katonda.
continuously paka ku lunaku lw'enkomerero. Kino kyensoma mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula 4 olunyiriri olw'18. Kubanga Mukama waffe anandokolanga mu buli kikolwa ekibi. Njagala okwebaza omustabliika akonye ku lunyiriri olwo. Mbadde manyi nti njogeranga mutume bwe yagamba. Mutume yagamba mbadde ngamba bwenti. Mbadde ngamba bwenti. Ate yetawakaji. Mbadde nsoma hadisi mwe mbadde ntambulira kanzigise ensonga yange. Muhammad yagamba wama arsalitu saatumibwa illa tablighi. Wabula kola ki? Kuwakanya. Tablighi kutuukiriza bumaka. Kale. Ebyo tujja biddamu nga tuli ku kakyali. So omutablighi waffe oyo omusunni. Omusunni waffe asomye olunyiriro naye nga tamanyi lugwa mu ttuluba ki ku bukolokoka. So kuno okulokoka kwa phase 2 nti bw'omala okukkiriza nti Kristo yatulokola ffenna, Katonda takuleka bulesi. Kubanga nze bwe ngamba Kaaya nti Kaaya nkusanze ng'ogenda ewaka ewo naye nga tolina ntambula ekutuusa, naye kaakati munnaaye genda ku paaka omutwalo guguno gukutwale, naye nga ne Kaaya ne kimutwala takina yadde emuwadde omutwalo. Okuyamba Kaaya yadde emuwadde omutwalo, nteekwa okumuwa n'engeri eneemutuusa gy'alaga. Ye Katonda. Katonda bw'atulokola ku musaalaba tatuleka bulesi awo. Wabula atuwa ne guidance eneetutuusa wa gy'ayagala tutuuke. Kati kwe kulaba nga buli lunaku mwami moderator Mukama waffe anandokolanga mu buli kikolwa ekibi. Katonda gw'alokodde amuwa n'enkola gy'anaatambuliramu nga buli lunaku ebikeme ebijjira alokose biba bingi. Buli lunaku atulokola continuously, buli lunaku Katonda tatuleka bwa buliwo. Ate ne wabeerawo n'obulokozi bwe tugenda okufuna Petero ekisooka essula emu layini ya 5 obweteeseteese okubikkulirwa ku lunaku mu biro eby'enkomerero. Ku lunaku luli atulokolere ddala nga tuvudde mu bulamu buno. Kati omusiraamu bw'aba ayogera okulokoka ajja kubiteekamu vulugu, bibeere mugozi atwalako kimu to succeed, kufuna kugaggawala. Ebyo omusiraamu byategeera. Kati bino tabitegeera. Kati obulokozi buno bwe tulimu nga tumaze otegeera nti bwatukolerwa ku musalaba, okola kye bayita okukkiriza Kristo Yesu n'omutima gwo, ate n'oyatula nti ye Mukama. Ye Baluumi essula 10 olunyiriri lw'10. Kaakati awo omusiraamu tolina bw'oyinza mugamba akusomesa ebyo tabimanyi. Wabula ate mu ngeri bweti newankubadde nga Bayibuli erambuludde ne Kulaani mulimu aya ezoogera ku kye bayita salvation nga kulokokera ddala sikuwangula. Kaakati nsaba moderator otuyambe essula ya 40 aya ya 41. Wano waliwo aya gye nsoma ng'eyogera ku kye bayita salvation. Ekyo kye mbadde nsomesa. Kati mbuuza bubuuza abasiraamu ku busiraamu sokoddemu ogirange ne salvation kiki ekisinga obuzito? 41. Katugibikkule. Ate njagala nnyo ginsomereko ne mu Luzungu ssebo. Nze nja kusoma wano eyange yiino ngikutte mu ngalo. 41 Haji naawe osobola okubikkula awo eyiyo. Kaakati buno bwe bulokozi bwe mbadde nsomesa nga si bwa kuwona njala, si bwa kulya mmere. 41 aya egamba bweti, abange ab'ekibiina kyange waya kawumi mali ad'ukum ila najati watad'unani ila nari watad'unani li akfuru billah. Egambye etya ssebo? abange ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita okujja eri okuwona ate mmwe ne mumpita okujja eri omuliro? Kaakati omuntu gwe bayitidde okuwona bamuyise kuwona geyeena. Bw'ogaana okujja eri okuwona kuno kitegeeza automatically ogenda mu geyeena. Kati nsomere ey'Oluzungu nsoma olunyiriri osembayo mu Bayibuli, sijja kufuuka mulungi omu. Eno ye aya mu Kulaani gye nsobola okwesibako kaakati omusiraamu n'emusuza obusiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala ne Muhammad bayita abantu ntakera bave mu bye balimu bajje balokoke, so si kusigala mu busiraamu. Kati ey'Oluzungu egambye etya? And all my people
How is it that I invite you to salvation? Owulira aya teyogera Islam, eyogera salvation, not successful. While you invite me to the fire. Webale nnyo. Mwenga mumpita. So called okay. Bagende mu moderator. On abanga ab'ekibiina kyange. Otyo? Lwaki nze mbayita okujja eri okuwona? Ekibiina kyani kino? Kya Allah. Kya Allah. Ekibiina kye kiri mu kuyita Allah eri omuliro. Agambye Allah yasiiza aya. Abange ab'ekibiina kyange. Lwaki nze mbayita okujja eri okuwona? Allah abayita. Naye nabo bamuyita. Ate mmwe ne mumpita okujja eri omuliro. Kaakati aya eno okugiyigiriza mu nkola entuufu. Abasiraamu bajja tuyamba naye ono yali mubaka. Atuwa. Omubaka Allah gwawadde message ayita. Nedda omuzina lwe Sheikh Ebigambo ebiri mu Qur'ani byani. Ebigambo ebiri bya Allah kati kanziguse batu moderator nzikiriza. Somnyonyola Qur'ani nga Sheikh Amani wali awo musomesa. Badde nsaba. Eno aya abasiraamu bajja tuyamba. Nze kanziguse aya eno mpuliddemu nga ono Allah ayita abantu okujja okukola ki? Okuwona. Ate bo nga bayita Allah akole ki? Ajje muliro n'ekyenyi kye kigweyo mu kakati Yuda tetulanga sura abe na nyanyiriri kati kaya ka musabe ansomera olunyiri lwa 22:23 kati okulokoka kwenjigiriza nganzo omulokole yisa mulumba njigiriza kulokoka kwa kuona geyena ebyo byali bigambo bya Moses ebirwa ebyo no byasomi nze sifaayo mujja tuyingira ngabiri mu Qur'ani Moses atawandika mu Qur'ani bameka boogera mu Qur'ani hajiruba moderator tokenya bameka boogera mu Qur'ani ojja kuwulira nga akugamba nti Moses n'abagamba bwati kale soko nsomera olunyiri lwa Yuda 22:23 kakati moderator mpunzika nti bwompa omwaganya okusomesa okulokoka kyeki obudde n'embeera nabo nsomesa ate nga nyirizi kyaliyo Yuda agamba atya kitegeeza era abalala mubasaasirenga ababuusabuusa eriyo ababuusabuusa obulokozi sebo batuvumye mu nsi muno besebo mwami mulanze oli wa mukisa kubanga tonnafuna bakwanganga kukuvuma lwaki walokoka fe kati zisabusolo lunaku wanangolokokerako mu studio nanvuma kino kimulumba kyayononeka kyadankana kisoga kyatabuka obwongo ne kirokoka kati nze nkusaasira buli lwonvuma kayo olunyirugambye lutya wamma era abalala kolenga mubasaasirenga ababuusabuusa n'abalala mubalokolenga nga mubakwakkula okubajja mu muliro kati gwe balokodde n'alokoka aba awonyezeddwa geyena sebe ekyo kyendimu aya yaffe egambye salvation zisabusolo abange ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita okujja eri okuwona ate mmwe ne mumpita okujja eri omuliro okuwona shifwa ashifwa era Moses yabeogera okuwona kiyitibwa shifwa ani ono abayita togenda nnyo okuwona okuwonyezebwa kwonna kuba shifwa katugende empola zisabuso katugende empola abanga ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita ani abayita okujja eri okuwona ani abayita wano ani abayita wano Nabbi Muhammad yayogera kibiina kya Sayyidina Musa oli badde agamba gogamba otya kibiina kyetulina kya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye balanga aliko ummati Sayyidina Musa nga gundi sababu nuzulu nga ajizudde lubowa eriwa bwebanga sababu nuzulu eri ku Sayyidina Musa kiswa yali ya Moses nga bwebanga ya Sayyidina Musa soko kwatirekawo Sheikh Amani ani ono abayita okujja eri okuwona mu aya eyana mu sura eyana mu aya eyana mwema ono agamba Muhammad oli agamba Musa omulamwa gwaffe tuliko olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gwe tuliko olunaku olwaleero moderator gwe yaleese gwabadde n'ekigendererwa ng'ekya bulijjo
olw'abalina endowooza efaanaganako ng'eyo nti buli puroguramu bwebaawo ebeeko ebyogerwa nga biringa ng'ebiteekwa ffe abasiraamu n'obusiraamu ku kisenge. Naye Dr. Serwadda ayogedde ekigambo ekikulu naga nti wanaabaawo akaagaanya naffe akatuweebwa tye obusamize kyeki, obukatuliki kyeki, obulokole kyeki. Kati gye bigenza okunzikira nga tuli mu bibuuzo. Omulamu ogubuuza obusiraamu kyeki, bwe sisomesa ku mulamu ogwo mba neryazaamaanyiza. Bwe twabaddeko owambuuliza ku ntandikwa. Ajibo wakanziza busolo tanaba kujjukira we tuli. Bw'onaaba ojjukidde kuba ndikusaasira. Ekisooka wanzijukiza wano nti ovuga amafuta g'okuva eziro. Nojja wano nga toze kwonoona budde. Naye nange ndi mu nnaku kubanga amafuta g'ovuga gannuma. Omwami ono nkwanjulira ebintu obwedda twogera bwe n'osalawo okubireka buli alisanga muleke kati ka ŋŋende obwongo bulisanga agiru ani ono abayita okujja eri okuwona. Waliyo abasiraamu eri abakulaba kubanga toledde gwe oyawukanye n'ono katuliziga ava ku Natasha naawe. Natasha yakola ki? Tomumanyi namumanyi. Badde kyenje ntumire. Owulidde bakyatubira Sheke zisabusolo agamba nti ono Nabbi Muhammad yali mu kubayita ye nannyini kibiina ate nga wano mwangamba mbu Allah yayogera mu Korani yekka kati Muhammad yavuddewo okwogerera mu Korani ya Allah naawe Musa gwogamba ayiseewa okwogerera mu bigambo bya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawuliranga amajini googera yagamba Nabbi Muhammad amajini ngagamba Allah amajini ngagamba Allah Allah bwe yawulira amajini bye gaayogera yabigamba Nabbi Muhammad n'ayogera Muhammad n'abitugamba nga tebiri mu Qur'an. Muhammad yayogera mu Qur'ani. So kambuze haji abantu bategeere bameka aboogerera mu Qur'ani. Aboogerera mu Qur'ani ebigambo byonna bya Allah naye atalagira ayina baabijjako baabiwulirako ffe be tutawulira. Allah alina baawulirako ebigambo n'abitubuulira. Kalirugamba alina byawulira. Yes. Kubanga awulira nnyo. Kati bino by'abantu. Ebya Allah bagenda mpola haji yayogera. Twagambye omwe ayogere mulala. So Allah kitegeeza akola olugambo. Olwo ate ne lwa lugambo. Kyamala kuwulira. Kale Allah akola olugambo. Allah kalirugambo akola olugambo n'awulira ebigambo ebiri ku bantu abalala n'abiteeka n'abibuulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate n'atugamba tubiteeke mu Qur'an. Yendendereze bwogandi Allah akola olugambo then biba bibiri nze byentegeera nti olugambo mubaamu obulimba nnyo n'amazima. Kale kati Allah tumutegedde bwabanga bwakyagala Allah najja bulimba ffe tetwagawulira naye gayinza okuba gaakola amazima. amajini tegayinza kukola mazima. ne aya yiino amajini gagamba ffe tuli balimba. Aya yiino bwegamba obudde bwa haji lubowa bannaye simanyi lwaki mbadde ne mukangiriza kuteeka kibeembe kinene. Allah akola olugambo kubanga ffe tuba tetubitegedde
n'abiwulira eri n'abigamba Muhammad n'abaleetera ate n'atugamba tubiteeke mu anti owolugamba azunza luzunze ku kibi katonda azunza kyeŋŋamba ono ati musiramu munno yatugambye oli babanga yogedde napakali mwagala kati Allah yakola ki ate kubatomeza mutya moderator taliiwo Allah yakola ki Allah yakola ki agamba kul gamba ngagamba Nabi Muhammad nga kyagamba akijjeewa yamulagidde kul ati akijjeewa ku majini yakola ki kul gamba kino n'abizunzize Muhammad buli kyonna ekyamukangako nekyafulumyanga ebyo byalinga wahayu yuha min Allah bwalinga obubaka obuvudde mukama yekyavagamba kul bagambe Nabi Muhammad kyabagamba abakibiina kyange okiwulira eno aya ebadde ensebojo ono oli gyaleese egamba bweti nti Moses bamutuma eri Falaawo abantu abaali awo ne bawulira ebigambo wulira aya 38 egamba bweti nti oyo eyakkiriza n'agamba nti abanga ab'ekibiina kyange si yali Muhammad eyakkiriza mbali Moses babuulidde ebigambo n'agamba abanga ab'ekibiina kyange Allah olwazunza mugoberere mbaluŋŋamye mukube edduŋŋamu yes ani mulungamya oyo yakkiriza ye yayogera kati naye afuuse mulungamya najjawo erinnya lya ate Allah yabitunyumiza bino Allah yabiretubuulira Allah anyumya byanyumya nga yabiwulidde kwoli kati Allah ebyo byesenga teyawuliranga mu bantu ebyo ebiriwa ebibye kuba bino amala kuzunza lugambo byawulidde mulimu ebibye mulimu ebyamajini mulimu ebyaba bannabbi abakulembera mulimu ebyababi mulimu ebya sitaani ne sitaani yennyini byanyumya Allah abitubuuza Chairman buuza mpulire mbuuza seeko ono atusomereyokko ebyobulimba Allah bye yazunza yes awulira biwulire ani abyogedde nti byali bya bulimba ffe tumanya mutaddeku oba nze nzikiriza n'ono kyayogedde nti azunza olugambo nga Allah bwe yakola aba alimba kakati naawe tuwe gwono neyandibadde ateeka oludumpa so si gwalowooza nti olugambo lwali lwakulimba 18 kale bikula ebyobulimba Allah bye yaleeta ebyobulimba bibino 18 83 Qur'an 18 nze kantandiko gisoma bino tunyonyole bituufo bya bulimba agamba bwati nga Allah azunza olugambo anti kale agamba bwati bakubuuza kubifa ku Dhul-Karnayn bagambe nti nja kubasomera ebigambo ebimufaako mazima ffe ba Allah twamusobozesa ne tumuwa obuyinza mu nsi ne tumuwa ku buli kintu ekkubo erikimusobozesa okukituukako n'akwata ekkubo okutuusa lwe yatuuka ebugwanjuba n'asanga enjuba ngegwa mu kidiba mu luzo olw'ebitosi ekibuuzo n'olugambo Allah yabijja kwani era nga neweegwa waliwo abantu abali awo weegwa kati ekibuuzo haji ng'oyanukula ogenda kwanukula amaliriza ekibuuzo oba si bulimba enjuba yagwa mu kontinenti ki saza ki district ki ngeri mu kitabo njagala mukulu mulumba oddemu amagezi nze nsobola okugamba bwe bambuuza nti wano enjuba egwawa nti awo mu kibira eba weegwa anti we yagwa waaliwo abantu naye oba olimba ate olwo mba nimbye kati bakubuuza bugamba nti egwa mu kibakoza kibira ki ekyo kyolaba ekyo waliyo semuliki waliyo kibira ki nyinza okugamba bwe tuba nga tuliranye akayanja ka kabaka ne bambuza enjuba egwawo nti egwawo mu kayanja ka kabaka naye beegwawo webeegwa
obonyonyola eyo enkola ya Allah ekibuuzo nze kyemmanyi okusinza ku byawandiikibwa enjuba yeetooloolera mu bwengula tegwa kati Allah agambye twawa Dhulkarinaini ekkubo n'asanga bwegwa olugambo lwa Allah Karinaini yayogedde ebigambo ebyo n'ensanga lindako mwami moderator aya yino jajisoma Allah yayogedde ng'akola olugambo Dhulkarinaini tannayogera twamusobozesa n'atuuka enjuba weegwanga egwa mu ayagambye aya ki 83 paka 84 zisabusola obuuza ki sebo mulumba tukwegayiridde Qur'an eyo Qur'an hadith naye ya haji kusimu kyeyogeredde Allah feba Katonda yakyogereddewa lijogera ya kitiibwa Allah yewa kitiibwa tujja kukye tubadde Qur'an gyasomye kale akoze tafsiri Allah bali bameka yayimba ali omu naye agamba tuli lwaki okundidde bwotyo eyo twavaayo Allah bamusobozesa aji wamanyonyola esebo njagala okutangaza mukulu mulumba Allah okusinzira ku bigambo bye teyayogerana ku kigambo njuba yagamba bugambi n'asanga ng'egwa mu luzzi ekye yali egwa kati olateekawo enjuba lwaki oteekawo enjuba lwaki gwoteka oba yasanga nte kale ulira moderator wamma agaye teyogera ku njuba wayasalunaka ani Dhulkarinaini bakubuuza kulisa aituka alaikum minihu wa dhikiru inna manhallahu fi shamsi wewotosanga wonjuba ngegwa mu luzzi olw'ebitosi era n'asangawo ekibiina ky'abantu gyagambye moderator mutemuli njuba mu aya ey'ekinamu enjuba gyeva kati ejagwa mu kidiba kyaliki ekyagwa mu kidiba kyaliki anti ebugwanjuba enjuba teriiwo omuvunuzi agambye nti okutuusa lwe yatuuka ebugwanjuba n'akola ki olumweragu kyavunudde magribi shams enjuba bagiyita shams kati obadde olowooza ebugwanjuba so ekyo kyadde nga kyakulabirako nti Allah waliwo obulimba batambuza haja agamba Allah tasobola kulimba katuddeyo wano netugamba nti kuno kwali kuloko salvation kyeno kubanga agambye nti mbayita okujja eri okuwona ate mmwe ne mumpita okujja eri omuliro tugambye nti Allah luno olugambo ye yaluleeta luno olugambo ye yaluleeta okusinziira ku Qur'an n'aluleeta n'alwogera kati kuwonya kikuno kulokoka kikuno bamuluzungu agambye and all my people how is it that I invite you to salvation akulaze ekyo agambye abanga ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita eri okujja okuwona okuyisa kuwona akuyise kuwona omuvunuzi ate kibiina kiyise kulokoka success olwanagana naki ate lwanagana katugende mu luwalabu mu luwalabu bwe yasoma oluwalabu gogamba okuwona mu luwalabu kino kiringa shifa okuwonyezebwa zisabusula ayogera bibye mu aya mulimu najati va ku shifa tekitegeeza falaha najati tekitegeeza falaha akomyewo Sheikh Aman okuwona wano mu luwalabu okuwona mu luwalabu nkyeki kati bwe tuba tusoma ebiwandiiko ntegeeza ebiwandiikibwa ebitukuvu
musaidi zombi abasomi ba Bible ne ba Quran tutera okukola ensobi mu ngeri 3. Engeri esooka olwaleero tunajjamu ekirabo tukola ensobi olw'olulimi. Kale ekigambo kye twogerako ekyokulokoka kitegeeza engeri nyingi. Ekyo twakitegedde bakitugamba. Kakati ekigambo okulokoka mulumbaleka kubuguta musajja. Sheikh Amani wamma njagala nzo ndeetere mu layini eno eya aya eno egambye nti abange ab'ekibiina kyange lwaki nze mbayita okujja eri okuwona ate mmwe ne mumpita eri omuliro. Olwo Luganda ow'oluzungu naye navuunula nagamba nti oh my people, how is it that I invite you to salvation while you invite me to the fire? Kati mu Luwalabu obuzibu awo buli kuki? Kubanga njagala moderator nkuyambe nga gwe omuntu bw'obuuza ekibuuzo ekyo nga kiri kuwona ku kulokoka nga ono muto wange yalese aye munisigala neebuuza abataka bano bwe baali balokoka obujulizi babusoma mu Qur'ani. Gwe muli moderator ng'okireeta ekintu ekyo onyambye ekyawo omanyi kyenkuyamba? Njagala okuyamba gwe moderator obeere mu masekkati ga program. Kyekiraga nti siri masekkati ga ekiraga nti oli masekkati ga program. Oleeta ekigambo okulokoka ng'okirondobye mu Qur'an okikakaatike naddala ng'okiwerekeza ku nnyungaganya ya pasita. Ani alina okunnyonnyola bwe mba nga njagala kumanya nga nsezedde mu aya? Tuddayo ne tubuuza ani alina okunnyonnyola kubanga ndeese aya. Nakugamba moderator nakugamba ndooza bukye yaggwa. Tosuubira nze amaani kujja wano kusomesa emisomo egibeera mu madarasa. Oba kitegedde bulungi? Kubanze ngena neewuunya mu Lwarabu waliwo najja, mu Lwarabu waliwo faraha, kwagala neweefuula ono neyeefuula alimu. Eyo iri mu siya wano. Waliwo najja faraha omanyi lwaki obwedde olaba nga ningakola bwenti. Mubonna abali wano ono ayogedde ono n'ayogera gwe ng'osirise nendeeta aya nenkugamba ebigambo bino bitegeeza onannyonnyodde wuliriza genda mpola onannyonnyodde ani ayogera mweno aya. Hajirwa watugambye Allah yawulira olugambo naye n'aluleeta n'alubaleetera mu bino bye tusomye nti abange mmwe ab'ekibiina. Ono n'atugamba nedda yali Nabbi Muhammadi n'alemerako mwenna muli basiraamu. Nenzija gy'oli nga nkugamba mulimu mwanene ekigamba salvation. Salvation kyeno kubanga gwe musiraamu aliwo nenkugamba mu luzungu banyonyodde salvation. Mu Luganda wuliriza nti bagamba okuwona nenkugamba kati mu Luwalabu kigambo kikino. Onsuubira nze ng'amaani okumala obudde kati bireke nga nsomesa gwe what salvation is. Bireke tobinyonyola. Wanji doctor njagala okumanya okuva ewa omukuba baseeka abo oli haji bwe bayita omuntu mu kwaziina nti mujjeeri ne bakozesa ekigambo kye bakozesa nga baaziina baba bayita kujja kugaggawala kujja kuwonyezebwa kujja kulokolebwa baba bayita kukola ki? Kubanga omuntu ng'omuyita buli lunaku nga buli lunaku tajja oba nga buli lunaku lwajja atoddamu n'enkya n'omuyita kitegeeza nti buli lw'omuyita ajjira kirala ng'ate gwe wamuyitidde kirala. Kyekikuyisa abantu lunaku noyita hayya laifala ng'otegeeza mujjeeri ekyo ky'obayitira okufaala wingo okwo kwe kukola kutya kulokoka kuwonyezebwa kugaggawala kusakisidinga nga bwempulidde kiki ekyoba oyitidde abantu kyobayitira buli lunaku ne baba nga tibakitoola kampulire. Sabo al-azani kwe kukowoola
muadhinu ye mukowooze eri okusaala kasa Allahu akbar hayya ala al-falah wakati bwekitugamba tugenda tubiddiringana hayya ala as-salah hayya ala al-falah mujjali obulokofu mujjali ki obulokofu era ffe abasiraamu ffe abalokole ennamba emu nga mwekyamuna bakwewaana nga ffe tujja eri obulokofu buli lunaku bwe kasa tugenda okusaala nga Qur'ani byagambye nga muli balokole muli balokofu hajjeri bo waakugambye nti kasita oyimirizawo swala mwanganyiza okusoma naye nga biri wano ate yaganye gwe wazima okutumira taata Natasha otumira his excellence point yetu kakati falahu sabo kwe kujja eri obulokofu bulogenda okusaala buli logenda okwata eswala ogenza eri mu bulokofu oba oli mulokole ate si kuvayo nosiramuka buli logenda okusaala oyimirizawo eswala naye abo batasaala obulokofu kati obwedde mututawanyizanga kati onvumiranga kibuli tosaala toli mulokofu tojja eri mulokofu so wamma kyova obwedde osirise kumbe boogera ensonga gy'oli oli mulokofu sikyekyo oli mulokofu agirobowa omuzindalo neyanzezza nnyo ssebo neyanzeege bwe tusoma mu surati al imran eyokusatu Allah atugamba aya ya 14 nti era kiteekwa kibeerewo mu mmwe abasiraamu ekibiina ekinaayitanga abantu okujja eri obulungamu nga kibayita okujja eri obulungi era nga balagira empisa ennungi era nga baziyiza ebyagaanibwa abo kakati omukowooze bw'aba akoowoola atukoowoola okugenda okukungula ebinaatulokola kubanga agambye temuba balokofu falaha kitegeeza mukunguzi okunoga ebibala olwo lwe lulimi olugwarabu bagamba omusajja omulimi bw'akungula ebibala bye aba falaha kakati bwagamba nti hayya ala al-falah mujje eri okukungula tuba tugenda kusaala tukunguleyo ebibala byaffe ebinaatulokola yes moderator neyanziza so ono nganye nnyo omutwe ono Sheeke Mazzi yagambye aba bayita eri bulokofu programu eno neyanziza nnyo musome bujja kino mukiriza a'udhu billahi minash shaitani rajim asikuza mabega nedda onoba mulungi omu nedda sebakula zedda kasome a'udhu billahi minash shaitani rajim osoma wakale suratul gosigwe moderator soma omanyi ki byasisomye nino ndabe ayo osoma langa aya esura eyokubiri ondiri olusookera ddala a'udhu billahi minash shaitani rajim nedda mulumba saagala nja kukuba oluyiri jangu osome wamma mulumba va ku Sheeke wange asome ayongera kubula abasiraamu tetusobola kusoma Qur'ani nga tosobola kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim tobongama kikiriwo aye esooka gy'ogambye alif lam kasome ate ngenda mugende mu maaso a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون kati okomye kuyakomeka yeyokumeka mufirihuna lyakutaano era gagambye successful rabbihim wa ulaika hum muflihun amaileta oluganda lwoji yino oluganda mulumba somere eyokutaano sigamba si yakutaano abo sigwa kivunula
abo bwe bali mu kuloko ntandikireko abo bebo ovunule mulumba amini chairman tutandise zino zirimu bisimira neki ne alif lam mim kakati n'agamba ekyo ekitabo tewali kubuusabuusa mukyo okubanga kyava eri Katonda mu bracket mazima nga kyakukuluŋŋamya abatya Katonda abo abakkiriza ne bakakasa byebatalabako ne bayimirizaawo esswala mu bujjuvu ne bagamba bajja mu ebyo bye tubagabidde era abo abakkiriza ebyo ebyassibwa gy'oli n'ebyo ebyassibwa olubereberyerwo era ne babeera bo nga bakakasa enkomerero obulamu obw'oluvannyuma bracket abo be bali ku buluŋŋamu obuva eri Mukama waabwe era abo be b'okulokoka mu luzungu ak'okulokoka kali successful. Ekintu ekyo obwedda moderator oba salvation okumanya tekiriimu ekigambo successful ekigambo salvation ekigambo deliverance byonna mu lulimi olwaffe olwangu redemption bitegeeza kulokola kuba mu lulimi lw'ekirokole bitegeeza bulokole naye mu lulimi olw'okugaziwa buli kigambo ekyo kyetwogedde kirina amakulu gaakyo kubanga redemption kitegeeza kununulwa, salvation kitegeeza buwonyefu, owulidde, success kitegeeza buwanguzi. Kati kiri ekigambo ekyayogeddwako najja kitegeeza kuwonyezebwa. Kakati obulokole tujja kweyambisa ndooza dokita omulundi oguddako atubuulire obulokole mu luzungu bobe balimu bwebuliwa n'olunyiriri lwabula kubanga Yesu bayise balokoka waliwo agambye salvation redemption kubuno obulokole lina Katonda moderator musumba ono mulumba mukwano gwange mwagala nnyo alina ebintu nnyo byalwanira kyovolaba olumu ntera omubuukamu. Ekigambo kye bayita obulokole mu Luganda kiri kimu. Twababuuza juzi ekibuuzo mbadde manyi nti muze ne ansa ti obulokole bulwano mu Uganda era mu Buganda kubanze bwe mbeera musiraamu mu Amerika buli wamu wonna mba musiraamu naye ekigambo bulokole kino kye munoonya success n'okifuula obulokole, redemption n'okifuula obulokole, owulidde n'ogenda born again n'okifuula obulokole. Obuuza ekibuuzo obulokole eddiini y'obulokole eno esimbuka wa? Mulumba maliriza tuve wa mu bwino mu Bayibuli oludde nnyo mu Qur'an Bayibuli yino njirina kakati langa line omusajja wo bw'aba ayogera mulumba ayogera oyo asirise bwe mbadde njigiriza eddakiika zange nafunye omwaganya leero n'ensoma n'ennyiriri nga nsuubira nti benjigiriza nabo wano bantegedde. Siranga bulanzi lunyiriri nasomye ennyiriri mu Tito, Timoseewo, Bakolosaayi n'ensoma ennyiriri nga zoogera bitabo Tito meka bwe tewaziwulidde Tito 3:3 muddala tusome Bayibuli terimanya si gwa nsomera vaayo Tito 3:3 ate gwa somere woti obulokole kye vaayo kanziremu kati soma bwe mba nsoma sirika kanzirika tamanyi lwaki akubuuza amanyi era alya budde bwe asina budde bwendya soma what is the definition of the word obulokole nze bwe mba nsomesa saagala mulumba soma budde bugenze ono ayagala kutwalira budde nze kansome ennyiriri zino
nasomye ekitabo ky'Abakolosaayi nziramu eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza era gye mpunzikira gaba wano wensoma wano nsoma kati wano nsoma tusomere Abakolosaayi ogambye mmeka kati sirika nze nange kati sirika soma abantu bali nsoma bwenti eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza wuliriza n'atutukulira kati njogera n'abantu bameka nga Yesu yagamba oba Katonda ate oleeta bya mwagala ki moderator mubuuziza Yesu mubuuziza byawandiikibwa katono nnyo mubuuziza Yesu mubuuziza byawandiikibwa tubuuza ekibuuzo obulokole kati sirika bw'obuuza nze mba ntegedde ky'obuuza abategedde ekyobuuza kati bwemba nkuyambira mu byawandiikibwa okwenda kutandikirawo sande katwogere ku Pawulo twogere